challenge. On the back wheel. Come on, Kampala, let's hear it. Who wants to see this? Red Bull! Bwabadde yanjula mbutongole kololo na chinko mu kuchanga digi mu kika kya trail biking Brian Cooper enzaro ya South Africa ategeezezanga omuzanyo gwa digi ogw'ekika kino bwe guli ogw'ettunzi ensangi zino mu nsi yonna wabulanga gwetaaga obudde obumala omuvuzi oguyiga era ogugugukamu. Cooper annyonnyodde nti musanyufu nnyo okukyalako mu Uganda ku bugenyi bwagenda okumalako ennaku nnya era nga mwetegefu okusomesa abavuzi ba Uganda omu ku bukodyo bwakozesa mu kukyanga digi. I'm excited to show your people what the world of Red Bull is all about, what the world of trail biking is all about. Kusinzira ku Cooper wakwatagana ne FMU nga kyekibiina ekikulembera omuzanyo gwa digi mu ggwanga babonyese omuzanyo guno mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo. What we want to do here is to try and raise the level of motorcycling, of get the people to improve. So maybe we're going to do some workshops, maybe we'll do some training camps with the federation, and just basically bring up the awareness of motorcycling in general. Ate ekitunzi wa kampuni ya Red Bulls elanga yewomya omutwe mu kukyala kwa Brian Cooper Vienna Mukabana agambye nti ekigendererwa kyabwe kwa kutumbula omuzannyo guno gwa trail biking mu ggwanga era ng'asuubira nti abavuzi ba Uganda bakuyiga bingi ku nnatamegwa ono Brian Cooper. Our intention is to have a long-term partnership even with the federation through even having the local Red Bull team supporting through sponsoring the events, the motocross events and everything. So from there we end up creating a relationship. Brian Cooper yatandika okubonga digi mu kika kya MX ku myaka 9 ate nga muzannyo guno gwa trail biking yagutandika ku myaka 11 na wangula engule y'eggwanga ku myaka 18. Nantamegwa w'omuzannyo guno emirundi egiwera ddala 10 era nga gwenyumirizaamu nnyo. Ku Kingdom TV amalindi ag'ebyemizannyo nze Brian Katende. And off the top, down onto that bottom one. Come on, let's put those hands together. Here we go. This is Kingdom TV.